Omutemu abadde asindikiddwa okutta President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wano Mpigi akiguddeko anti abadde ajjayo emmundu ng'asembedde ku mugongo gwa President Kyagulanyi ng'agenda mukuba ekyasi olwo abakumi ba President ne bamubaka ne bamuvumbagira ne bamukwata ne bamuggyako emmundu era emmundu ne bayita poliisi n'egitwala. Ono abaana bannankyukakyuka abadde okumpi bamukutte ne bamutuuza wansi ne bamukubamukko ku mpyawo ne bamubuuza ani abadde ani abadde amusindise okujja okutta President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'atandika okuvevenga ebitaliimu ebitagasa mbundi muwagizi wa Kyagulanyi ne bamugamba omuwagizi wa Kyagulanyi kyekikulese emmundu ffe situbeera na mmundu tuli violent emmundu olese kukola kyo ate kati ogijjayo ng'oli mu mukongo gwa President ojagaza ki abadde ayagala kunyiga mmanduso akube Kyagulanyi ekikyasa agwe wali tutandika okugamba RIP abuke adduke abadde mu ngoye nga bw'omulaba ng'ayambadde bulungi essuuti ye ng'akubye ekikalu naye abaana bamulaze nti nno ate Kyagulanyi si wa muniino si wa kuzannyirako era bwe batyo ne bamusomesa essomo eritali lya bwereere ne bamusasuza ne school fees n'asoma nga bamugamba nti ojja ssoma ggwe nga bategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu si muniino si mannyowenu era si wa kuzannyirako togenda kumwijingirako muno mwattakayira naye mwagala kumutta ono nno abaana bamulazeeko essomo era bamusomesezza era ayize taliddamu kwejingira wali President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe bagenda badongwa bwe bagenda beserejja mbu ffe tujja kumutta nze nja kumutta tulayi myande you see olwairo nno abaana ba National Platform bamulaze fire ono abadde obwedda ajja alondola omukulembeze nga babala ye tebamubala kumbe n'abaana bamubala kati n'emmundu bagimuggyeko ne bagisuula eri wansi era ne bayita poliisi ezze n'ejjawo emmundu eyo ne bagijja ku magazine ne bagijjamu amasasi olwo n'etwalibwa ekitongole kya poliisi ekyo eky'Empigi kati no zaba jajjizayo mbakama baabo abadde bamusindise okujja okutta Bobi Wine naye Uganda abakumi ba Kyagulanyi babasanze balaba babasanze nga amagezi mwe bali babasanze nga obwongo mwe buli era awo Edi Mutwe akozeewo nnyo security gikozeeko nnyo okulaba nga omusajja oyo tasobodde ate kutuusa bulabe ku President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omusajja abadde yeesomye nno era nga abadde yeewaana nga alowooza nti akimaze Kyagulanyi amaze okumujjambudde era nga bamuwadde dda n'akasente ke okukalya kati nno bannayuganda bamukimpudde n'atandika okukuba amasasi n'atandika okukuba essimu ng'agamba bakama be nti bannaye eddiiru gye mwansindiseeko egaanye eddiiru ensobedde eddiiru ezitoye abaana abagezi bano abaana balina amaanyi balina ekibuli baana ba ghetto tebatwalamu bumundu bundu buno era babukasuseeri kati nsigadde seke sina ntaasa mujje mu nyambe abanono kwe kuyita poliisi mangu tumujje mutwale musajja wa Omutemu wammwe gwe mwasindise okudda President tasobodde kumutta kubanga tubadde wetu tebatasobola kutuyitako kutta kuba kutuusa bulabe wonna eri President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kekeetalaako kwolaba kansooke mukulage bulungi omwetegereza Kyagulanyi ayagala kufuuka apanje bazze abantu be bamwe buli ky'abatugamba nti Kyagulanyi ayagala kufuuka kwa Edi kadda n'akwatibwa tugende wakubayisa ateko back ate tubayitidde baba bayise ateko kyakyo Kyagulanyi ayagala kufuuka apanje bazze abantu be bamwe buli ky'abatugamba nti Kyagulanyi ayagala kufuuka kwa Edi kadda n'akwatibwa tugende wakubayisa ateko back ate tubayitidde baba bayise ateko kyakyo kati nno amawulire ge gagaliwo malungi si malungi omusajja oyo gw'olaba ayambadde bulungi anekedde yeefudde omuntu wa bulijjo so Omutemu
abadde asindikiddwa okusaanya obulamu bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wa NPG naye security ya Kyagulanyi nemulabikiriza mangu obwedda ajja yeekongakonga ng'alowooza abaana tebamulaba kumbe bamulaba era ono abaana bamulazeeko bamukutte ne bamuggyako emmundu ne bagikasuka eri ne bamudisaaminga ne bamutuuza wansi ne bamugamba tuula awo mangu tuddamu okukola ekintu kyonna tomuvinga toseguka towenyeenya bwewenyeenya tujja kukulagako geto kyeki era naye awulidde nga aswadde awulidde nga bamunywezezza n'adda wali n'atuula n'atandika kuba amasimu bannange mu ntaase give me back up they are killing me they will kill me abaana nabagamba tuula awo tongangala tereera ffe tunamanyi kitunakukola ono abadde yeesoma ng'atandise okujja pisto ng'ayagala kukwata ku mbwasi bw'ati ng'atuuka mu mugongo gwa Kyagulanyi ajjukira eno pisto kuba short range erina omuntu okusembera obulungi n'amukuba ekyasi ate abadde atandise okusemberera Kyagulanyi Ssentamu ku mmotoka ye alyoka amutulisa ekyasi wabula abakuumi ate ne bamulaga essomo bano bamusomesezza nti Kyagulanyi konvoyi ye tezannyirwako konvoyi ya Kyagulanyi temanyiirwa konvoyi ya Kyagulanyi teyingirwamu konvoyi ya Kyagulanyi si muniino konvoyi ya Kyagulanyi si mmere kulya genda okola ebirala ne konvoyi ya Kyagulanyi ogyesonyiwe ate no naye akkiriza n'amanya nti bano abaana basoma obukodyo obukambwe obutagenda kwanguwa kusaali kuyitako okutuusa obulabe ku Kyagulanyi Ssentamu General Museveni atya okukola obulabe ku Kyagulanyi ng'akozesa emmundu empanvu kuba bajja kumulaba mangu bamubuuze nti ate n'emmundu era bayinza okumufuna w'emmundu asisa Kyagulanyi n'ebigambo ne bisoba nga bwe bafunye ono ne bamusomesa essomo ne bamukanika wabula bano lumaze okumukanika obulungi ng'ateredde mu layini abafubye okuyita abakulu aba police station ey'omu kitundu ekyo n'abagaba bagyewo emmundu yaabwe ne bagitwala badde bagireese kutankalanya oba kutta President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine makage naye ate nga bannansi balaba ng'abantu balaba kino ekiswazizza nnyo General Museveni abadde alowooza nti ensajja gitambuliza ku bulimba eva ng'era ye alowooza mbu agenda kukola bino okumalamu bannayuganda amaanyi mbu ate Kyagulanyi ye yeyagala asigale nga yeeyagala ate nno bannayuganda baganye bannayuganda badeemye bannayuganda bagamba nedda ekimala kimala sebo mutwale ogumundu gwammwe mudikwale mutikwale temutusembeza gamundu gammwe mwagala tugusigaze mugambe mbuno twabbye emmundu twagala kutta bantu na mmundu situjja gikwatako gwe gikwateko nyenyenyenye gikwateko giwulire gikwateko gifiiringe olwokoka sente nno bannayuganda abeesaliddewo bannayuganda bekkirizzaamu era bajja kusalawo ekyo kyebasinga okwetaaga n'okwagala nga buli munnayuganda wonna waali ng'olina okumanya nti ffe tulina okwebeereramu ffe tulina okutaasa eggwanga yaffe ffe tulina okutaasa nyaffe Uganda tewaliyo omuntu mulala yenna kati nno bwebanga ono abadde alowooza nti nno bintu byamannyo wenu nti ebintu byakuzannya ebintu bya lwali nti ajja kujja nga agoberera President Kyagulanyi bw'atyo abaana bamusonyiwe aswadde abaana tebayinza kukusonyiwa bano abaana baba balina okusomesa essomo nga namwe mukola nga mutugunya abaana b'abandi naawe abaana ate balina okusomesa essomo ogende otegeere waawo olina okukoma naawe otalina kusukka era bano abakwatawo omundu nga bajja okumpi n'omukulembeze bajja kufiiringa fire kuba bonna kati abali ku mukulembeze bamanya okukikola ekintu kino era nga basomerera obukodyo obw'ekika ekyawaggulu osobola okulemesa ebitongole ebyenjawulo ebyandibadde bimu teetako ebizibu n'okugyawo President akaseera kazibu ddala akaseera si kangu abasajja badde baagala kusaanyawo Kyagulanyi naye Mukama azizza bibye Aliyekana
tugende wa tubayisa take back ate tubayitidde baba bayise ameko kyakyo tugende wa tubayisa take back ate tubayitidde baba bayise ameko kyakyo Embeera bwetyo bwebadde wano empigi omusajja addaga okutta president akaguddeko anti secretary ya president mudisaminze emulazi obukodyo obw'enjawulo obutali bwa kukwata mundu kubanga bo bakoma kukwata mundu twaliyo kirala na kimu kibaayiga kati abaana bamusizza essomo nti ne mundu tusobola gikujjako notobawo kyokola kubanga ffe Bakyagulanyi ba anilule abatagenda kumanyirwa kubanga tulina ensi yaffe ate nga tulina okujagala oyagala butayagala aluna omusajja ono kyajja kujja okulwawo ng'akinyumyako nti bampa omulimu gw'okutta Kyagulanyi gwannemerera aye nange namala ne banzijawo mu bulamu obw'ensi kuba kati kyekiddako bw'andaba nga teyegendereza akale byebyo mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire Mwami Museveni taleka bujulizi ono mission bwe beemulemye balina okumuggyawo tayagala kuleka kajulizi n'akamu era oyo alindirire ye bagenda kusima bateekeyo tundira kuddamu tuwaye Mwiraba.